Mabirize Herbal Products gy'oliko kyana ekyasinze k'omanyira byonna engeri gye bakwatamu omukyala, engeri gye bakwatamu omwami. Omukyala oluyimba lw'eggwanga oluyimba otya? Bintu ebimu tubibikkabikkako omanyi n'abaana oluusi babiwulira. Eri abaana abeetuminkiriza najjayo essimu naye nga naye alina by'ayagala okukola ki? Okulaba. Kyengenda okwogerako kye kino nti omwami oyinza atya okozesa olulimi lwo? Abasinga obungi temubimanyi era temubitegeera. Omwami okozesa atya olulimi lwo okubeera nga omukyala tomulumya ate nga anyumirwa. Abamu mubeerayo ne mubanga ababaluma obulumi. Omukyala n'abalaabalaba okuteerawo ennyintu yaawo ogitabaale n'akamwako n'olulimi ng'ogenda kuddukayo n'obuntu bwe. Abalongo abo ababiri oyinza okukola ki? Okuvaayo nabo. Era abamu beesika. Bw'alaba ng'oleese ennyo nga yeesika akola ki? Avaawo lwa nsonga tomanyi ngeri ki yakukola ki? Yakukwatamu bintu ebyo. Omukyala nga onoomukola ebintu ebyo tugamba okumugwa ebbakuli. Totandikira wali wennyini. Tandikira kuva ddala eno waggulu mu feesi, kugeza nga kiisi. Abasinga temumanyi bwe bakuba kiisi. Olira agamba nti nno ngenda kuba mwagalwa wange kiisi n'aleeta omwayi wona n'agugaayula olulimi lwonna n'aluggyayo ne luvaayo ate nga luyiika n'endusu. Ogenda omaliriza weeti emimwa okwawukana ng'endusu omukyala gimujjudde wano. Ne weebuuza omwami ono yabadde akola biki? So si kirungi. Bano bali mu kunsesa naye si kirungi mwami kubeera ng'okola ebintu ebyo. Nidako tugenda kukola. Si kirungi mwami kubeera ng'okuba omuntu kiisi n'oyasama wena n'oggwayo endusu ne zivaayo ne ziyiika olulimi olusowoddeyo. Oyinza okuddira n'osanga omwami n'addira olulimi lwo n'alusonseka munda mu kamwa k'omukyala n'amutuuka n'eno mu kamiro. Biki ebyo by'oba okola? Tugambe nti omanyi nnyo amaddu olina mangi oba tugayite maalo. Nze nno nja gayita maalo n'obutamanya. Gw'ojja lowooza nti nno okola nnyo era ne munno gw'obikola anyumirwa kumbe yennyala. Ate obimutamya butamya mu kifo ky'obimwagazisa. Kiisi n'eggwanga yenajjudde amalusu n'olina mu bulago ng'ogamuwandulidde. Ate wekosa n'okuvaamu amaloboozi galinga ag'embuzi ennume. Ebintu ebyo si birungi. Kiisi kuba kugatta mimwa gino eno. Oluusi n'okusowola akalimi just n'okagatta ku ka munno bw'oti. Naye si kuluggyayo lwonna n'olumalirayo emimwa n'oyasama n'obanga agenda oluluma ekikajjo. Biki ebyo by'obeera okola? Si kwasama, just oyasamako katono bw'oti. N'onuuna n'owumba, n'onuuna n'owumba. Banaye mutuyambe. Bw'oba tomanyi kukola kintu tokikola. Sooka weebuuze nti bakikola batya. Then olyoka okole ki? Okikole. Tugambye tutandikire eno waggulu ku mumwa ne tumala ne tudda eno. Tugenda mu bulago mpola mu matu. Abakyala abasinga balina ennyonyongezo empitirivu nnyo. Omunuuna mu matu abuuka. Abuuka ng'ennyonyongezo zikola ki? Zimuta. Ng'ozze mu ky'okubuuka abasajja abasinga bagamba nti amatu g'abakyala gakaawa obanga atadde ekigagi mu kamwa. So abakyala ensonga mu kitunulemu nayogerako ku kintu ky'obuyonjo nti omukyala olina okuba omuyonjo n'amatu kitegeeza nago galina okukola ki? Okubeera amayonjo. Omubiri gwo gwonna gulina okuba nga muyonjo. Mutugambye mu matu nuunamu kirira mu bulago eno mpola mpola. Omala odde ku mabeere. Nywanto ku nywanto.
ate toyonkanga embuzi. Mumanya akabuzi nakayonka kayuka ne kasikane nga kokale kabukamu we kati kati omwami bwoyonka bwotyo noyonka nosika nokuba mwoti jukira muno munda muluma lwoshikala woti omukyala abakola ki alumizibwa ava mu kunyumirwa n'atandika kweralika omusajja tagendera ennywanto yange ogendo jivaako ng'emubabiridde omukyala ng'ennywanto emubabirire muluma kati olulala ogenda okudda n'omugamba mami njagala ku bbeere alikuleetera liri mu kaleega ebbeera yeeta liri mu ki liri mu kaleega nga takyayagala oliyonkerwa nsonga lulibya wamulaga ate ku guno omulundi oyinza okukola ki oyinza okgenda nabyo oyinza okgenda n'ebbeere lye so liyonke mpola mpola ebbeere toyasamba mumwa gwonna limalira mu kamwa nedda oli abakyala balina otubeere twabwe nga tutono tupotable wetuti n'ogenda n'otuyonka twonna otubuliza mu kamwa kaakati agenda okala nga talina kyagenda kusigaza kaakati sebo gwali eyo ebbeere ly'omukyala lulimi lwe lukola ku bbeere ennywanto eyo gyoba weetooloola bwoti mpola mpola ng'okola ki ng'ogyetooloola omukyala asobole okunyumira bbeere ku bbeere kirira paka wansi tugenze ku kkundi liwe time liso lulimi lwe lukolamu ebifo byonna kirira mpola mpola kati ogenda otuuka eri wansi nga tusupu tuzze no tusupu tuserera ali tusinga owoomera abaami kyala latuleetooloola abatawoomerako ddala n'osanga nga wakaluwe kaluyinza ogamba tonnamukwatako wadde ennaku eyinza okuluma n'ogamba ddala bye mbadde nkola abadde abinyumirwa oba mbadde mmala budde nga njisa bivvulu kaakati okkiridde mpola mpola soko olwo lujja sooka oluwa obudde singa tubeerako otwoyayoya tuwe time ng'otukwatirako ate bw'osanga omukyala ng'alinamu akatiiti ako kazannyireko oyinza okuba ng'oli wansi eno olulimi luzannya naye nga omukono ogusigadde gutambulira ku butiiti obwo mpola 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 kyala ng'anyumirwa ogenda eno kukkirira wansi eyo toyasama eriyo vidiyo gye nalaba omwami ng'anuuna omukyala naye nga omukyala amalusu gamwetoolodde paka eno ne gayita okitegeera simanyi oba mulina mangi abasajja simanyi ate nga mubikolera ddala abakyala babingamba bangi nti nomukola ki mukola ebintu webityo naye ebyo ebintu si birungi malusu go gakole ki gakuume togafulumya moyo process twagala lulimi lwe lukola ki lwe lukola omulimu ogwo kyala mugabba kuli twala time ogikwata ogiweeweta ettama olyawula olizza eno n'eno balonge osobola otwala olulimi olwo n'oluyingiza munda paka ku nje n'olaba ayinza onofuuka nga tonnamuyingira so okyalina kapuleeko just oli awo okikola bya just kumbe muno yabedda wagenza okuva eno waggulu yonna okitegeera kati woyingiza akalimi ako munda eya ate nga kwabuguma kati nze olwembirowoozaako ndowooza bingi era ebirowoozo kati wondabira kati nina bingi tosobola nabbi mmalako kati bingi naye nga omusajja ndowooza otegedde omukyala biki by'oyinza okumukolera kisi tutegedde we tugikuba si byakuyiira bantu bannaffe endusu mutuyambe neeno wansi tesaanayo malusu ago mukyala olina okubeera ng'oli mukyala mukalu alina amazzi si mukalu mukyala olina okubeera ng'olina ki amazzi abasajja abamu ayinza n'okukwata amalusu ge n'ateekayo asobole okufuna entandikwa wawakola ki naye bw'olaba ng'omusajja ng'ataddeyo amalusu ate omukkiriza kuddako paka ng'okoze eki ng'ofunye ensonga lwaki siina mazzi gezaako okubeera nga oganoonyereza kubanga ekintu kiswaza nnyo nno
bw'oddawo n'okirowoozaako kiyinza okukumalako emirembe. Buli w'omutunulira bw'ati n'olowooza oba kyalowooza oba alowooza malusu ge yantaddeyo, kumbe oluusi alina ku birala, naye olw'okuba kyakukutteko nnyo ate mu kukukwatako tosazeewo kugamba nti oba nkisalire magezi ki, wabula oddako awo buzzi n'okirowooza n'omala n'okulaki n'okireka awo. Nze senga mabirizi ensonga ezikwatagana ku by'amaka byonna jangu tuzisalire amagezi. Eddagala amaanyi toyina, kasumuluzo katono, olina bukalu tewakyalira nsiko, jangu tukuwa eddagala. N'ebirwadde ebirala byonna nabyo tukola ki? Tubikolako. Anti eno Mabirizi Herbal Products Limited bw'owulira herbal kitegeeza bintu bingi nnyo bye tukolako ng'ate tubikola mu herbal. Muntegedde bulungi ba mikwano, nsangibwa Mulago ku 2 opposite ne Wakakande ku church. Enamba y'essimu yange eri 0704 737 714. Ye namba gy'ogenda okunfuunirako. Mbagala nnyo omusharinge ate musubscribinge. Ne munno atannaba kalaba kamuweereze buweereza ate omusabe n'okusubscribinga ojja kubanga otukoledde ekyomuwendo kubanga mwe maanyi gaffe. Mubeere bulungi, mwerawo.